Oluvuddeko ekibiina ki Justice Forum Jeema kyatta omukago n'ebibiina okuli National Unity Platform NUP okutambulira awamu era mu kalulu ka 2021 gwali gubasaza mu kabu era Jeema yawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu k'obwa pulezidenti. Jeema mu mwaka gwa 2022 yatta omukago omulala na FDC ekiwayi kya DP n'ekiwayi kya UPC wansi w'ekisinde ki People's Government era nga ku kitebe kya Jeema Mengo we baatuuzanga enkuŋŋaana zaabwe. Ku nkomerero y'omwaka gwa 2023 enkolagana ya Jeema ne bannabyabufuzi bonna yagwamu nabi era gwagenze okuggwako nga tebakyalinnya mu kimu naddala wakati wa Jeema n'ekibiina ki NUP ng'entabwe eva ku bigambo by'omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogera ku leediyo ya Bungereza emanyiddwa ennyo nga BBC. Jeema byegamba nti bikontana n'omusingi okwazimbibwa ekibiina kyabwe. Tuli ku nnono ezatandisibwawo ennono ettaano: obwenkanya, ebyenjigiriza, ebyenfuna, morals, empisa, obuwangwa n'ennono n'obwegassi. Kati olwaleero bannabyabufuzi ku ludda Oluvuganya gavumenti bwe babadde balangirira okwegatta kwabwe ekibiina ki Jeema tekirabiseeko era ssaabawandiisi w'ekibiina kino Haji Muhammad Katerega atutegeezezza nti tebaayitiddwa era ateebereza nti entabwe eva ku kya pulezidenti wa Jeema Asmani basaalirwa okukulemberamu enteekateeka ez'okuleta etteeka eriwera omukwano ogw'ekive mu ggwanga lyattu Uganda. Twandyagadde tubeere nga tusoma ku peegi emu era ntibagamba nti ebibadde boogera mu mikutu ekyali gimu wano mu ggwanga ne wabwe lwalyo bateeka okubeera nga babikyusaamu. N'okutuusa kati situnnaba kufuna nnyinnyonnyola ntuufu ku nsonga eyo, nakyo kiyinza okubeera ekimu ku ebyo lwaki nga situli mu mbeera eno ebadde Katonga. Katerega agamba nti n'ensonga ezoogeddwako ku Katonga tezibadde mu makulu yadde era talaba bwe bigasiza bannayuganda abayayanira enkyukakyuka kubanga emirundi mingi bazze bavaayo nga bawuddisa bannansi n'enteekateeka ezitavaamu bibala. Bino ebikoleddwa bye bya bulijjo era ndowooza nti nno tebigenda kuleeta nkyukakyuka y'amaanyi naye simalamu bannayuganda maanyi ababikkirizaamu batambuze naffe abalowooza nti nno tuli ku nnono ey'okukyusa eggwanga holistically wetuli. Ono bw'atyo agumiza bannayuganda ng'ekibiina ki Jeema bwe kigenda okuvaayo n'enteekateeka ezigenda okubatuusa ku buwanguzi bwe bayaayaanira. Tusaka bonna abeegattidde Katonga teri atuyigiriza ffe kulwanyisa na kuvuganya Pulezidenti Museveni. Twakikola mu 96 nga bangi ku abo boolabye awo bakyali mu kitanda naye. Tukikola 2021 era nga abangi kuboolabye abo bakyakuba ennyimba ezimutenda. Wadde nga mu lukuŋŋaana olutuuziddwa ku luguudo Katonga abamu ku babaka ba paalamenti okuva mu Democratic Party babaddeyo ne ssaabawandiisi w'ekibiina kino Gerald Siranda ategeezezza nga bwe batalina kye bamanyi ku kwegatta kwabwe nga tayawukanye n'omwogezi w'ekibiina ki FDC Najjanankumbi John Kikonyogo naye yeesambye enteekateeka zino. FDC terina lukuŋŋaana lwegendamu naye bannaffe abamu bataddeko akapande kaffe naye ffe tetujja ku abamu banoonya ndowooza tugere tukaayane nabo naye ffe twasalawo ng'abantu abagunjufu abakulu gwe naye ogamba nti kati gweyita Kikonyogo n'ogera n'ogamba abantu nti Kikonyogo abantu bajja kutuula mu nnaku 2 nti si gwe Kikonyogo. What we need now to know is that we need to invent new slogans not based on our political affiliations, because those are the things which are going to bring us together even more. Bano nga beegatta aba DP ekulemberwa Norbert Mao olwaleero bategeezezza nti akadde konna bagenda kusinkana ne NRM balabe engeri gye bagenda okunywezaamu omukago gwabwe wabula nga tekimanyiddwa ekibiina ki Jeema we kigenda kwekwata bwe kiba tekitambudde na mugendo. Paul Bakabulindi, BBS Telefayina, ageesigika.